Owekibiina kya NUP Balozemo era nga wenjogera Pulezidenti w'ekibiina kino omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde olukumba Ssinzigu okugenda ku Palamenti. Omukulu Honorable Joel Ssenyonyi avuddeyo n'aba ng'alambulula ku nsonga ne pulaani abamemba ba Palamenti be babala okulabika nga bajjawo omunnayuganda okuba nga alonda Pulezidenti w'eggwanga. Ate ye omukulu Honorable Mathias Mpuuga avuddeyo n'aba nga akola ki adefendinga Anita Among nti ebimwogerwako bya bulimba. Byonna tuli ku NCK TV nja kuba nga mbikutuusaako mu bujjuvu nga sinaba kugamba kimu nti asooka subscribing ku channel yaffe omala okusubscribinga ng'onyiga akade ako kakuyambako munange okubanga otegeera nti tutaddeyo amawulire n'oba nga oddukayo bunambiro. Katutandike ne Pulezidenti ow'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bulijjo bagamba nti munnange nti eggwanga lyaffe lino lirina olulimi lwe bawulira nti olulimi olwo luba lwa demonstration nti abantu bevaayo ne bademonstratinga nti oba oliyawo babaako gavumenti kyekolawo so nabo babalangiridde olukumba Ssinzigu era bakoowodde abantu mwenna nti mujje mubeewo mubeegatteko mugende wali ku Palamenti biibino. Ulidde ebigenda mu maaso ate nga tulina bingi nnyo bye tulina okuba nga tubatuusaako. Tulaba nti munnange omukulu Honorable Joel Ssenyonyi essaawa ya kakati nga ye leader of opposition oba akulira oludda oluvuganya mu Palamenti avuddeyo n'alambulula ku nsonga nti waliwo munnange ebigenda mu maaso bye bapulaninga okukola naye nga baagala kuyita mwoyo eyeeyitawo opposition aleete motion eyo ng'egamba nti bannayuganda tebagenda kuba nga baddamu okulonda Pulezidenti okuggyako bo bamemba ba Palamenti. Biibino abadde alaga otali mumativu era nga si musanyufu yadde. Luno twawulidde nti reform gye baagala okuleeta kukyusa ennonda y'omukulembeze w'eggwanga nti omukulembeze w'eggwanga abe nga talondebwa buli munnayuganda nga Palamenti y'emulonda. Naye baagambye nti ku luno owa NRM si yajja kireeta tebajja kuyita mu wa NRM baagala betuwulidde baagala kuyita mu wa opposition kubanga okujjako term limits age limit bakozesanga ba NRM naye ku luno ne bagamba nti bajja kuleka opposition aleete private members bill bayitemu eyo bagikozese ebirungi ebiri omwo tebajja bitambulirako bo bagambe nti kuyitamu eno kati twongedde mu private members bill eno gye batekinze over kuba etteeka libakkiriza okugiteekinga over bateekemu kali ke baagala oteekamu tikakati Palamenti yebeeronda Pulezidenti. Abantu banaawugana ne bayomba bagambe nti owaayi lino ebbago owa opposition ye yalireese ffe just twayingizaamu akaffe naye oli ye yaleese ebbago eryo. Nawulidde muganda wange Byonaddira Mbigere ng'agamba nti ensonga ezimu tetukyaziriko. Of course ng'eyali omukulembeze waffe yatujja mu Palamenti mu kaseera ako n'amala n'atuzaayo nga tewali kyamaanyi kibaddewo. Waliwo abantu abamu abagamba nti kakati lwaki mwavaayo nga temulina plan ndala kakati timuzzeeyo tewali kigenda maaso naki naye anyway twaddayo emirimu egitambula. Ekyenkiza ennyo kusigala nga tukozesa amakubo ge tulina agali available mu nsonga zino. Nagenda ne babaka bannange ne tukyalira ba Olivia Lutaya n'abalala bali mu makomera ne basanyuka nnyo ne bagamba bane kino tikibanga wakati bajjanga okutulaba
tubawulire babyogerako bwogezi ku TV ku radio mu parliament okufuna mileage ne political capital naye n'okujja okutukyalira okutegeera mbeera ki gye tulimu tekibeerangawo naye ffe twagamba katukikole ensonga ezo tuzogereko ng'abantu betwogerako tumanye embeera gye balimu tubakyaliddeko kubanga baali tebakyalirwangako bakulembeze bw'atyo era omuntu gwayogerako gwe yaddira mu bigere ye Mukolo Mathias Mpuuga era nga twamulabyeko nino gye buvuddeko ng'ali munnamawulire era ng'ebigambo byayogera nga tebiwoomya matama era nga alinga ng'alaga nti opposition mu butuufu oba eryawo weetuse tekyalina mulamwa bibino ebigambo bya Mukolo Mathias Mpuuga. Ekifuluko ekyo tosobola gamba temujja kuyingira bikonkome misota na minyana bikere kubanga emyaganya weeyiri okusobola okuddabo ssemateeka yakolebwa mu 1995 yakolebwanga ennonoye ya president agenda okumala ebisanja bibiri yatwaliwo okwerumaaluma nti ne wobeera mu byotya ebisanja bibiri we biggwerako yatuba tukoze eki tuba tukuwonye tibalowoozaako nti bajja kubeerawo omuntu akwata obuyinza agambe nti nze okutuusa okufa amiina ekyo kasatu ajjaho ebisanja kuba president oyo ssemateeka okwo okukkanya kw'abannayuganda abaali mu ssemateeka abakola ssemateeka oyo kuba kuyiise kubanga eyo y'empagi enkulu eya wakati Sseddugge yali yeesibye ssemateeka oyo bw'otunulira n'ennyanjula ya ssemateeka ffe bannayuganda abayise mu busambattuko omuli okuyiwa omusaayi omuli obwa Sologumba omuli obwaki ebigambo bingi nnyo kitegeeza nti abakola ssemateeka baali bakoze okwebuulira okwo kulabika kwatyoboolwa abaagala Uganda egende mu maaso ng'ekola n'ebyobufuzi ebisibaga ssemateeka ow'abaana n'abazzukulu ssemateeka alina okuddamu okutuulirwa eyo y'ensonga esooka ayogere ku bintu bingi nnyo omuli ebisanja omuli okugaba n'obuyinza tukkiriza nti enkola ya decentralization eriwo ku ssaawa eno yasigala ku lupapula naye mu nkola yayiika enkola y'emirimu nfu entambuza y'ensimbi nfu abawo ensimbi ennyingi mu musolo bebafuna ate ekitono ennyo mu musolo tukakasa tutya nti ensimbi y'omusolo eganyirwa abo abagiwa ebitundu ebisigalidde nti biyambibwa okugenda mu maaso ng'okyalina ssemateeka ayogera ku decentralization efaanako bwetyo nga teriemu na garanti nti osobola okuwulira omukulembeze w'eggwanga oba Ssaabaminisita ng'ali wantu n'agamba nti mwalonda bubi abeeyo kyemudde mutafuna services kiba kitegeeza olwo ekizibu ennyo mu ngabana y'obuyinza n'enkola y'emirimu so ensonga ezo n'endala zeetaagisa okuzzaayo mu lukale bannayuganda baweebwa omukisa ebbanga liiseewo ddene okuddamu okutunulira bye baagala bikyuke mu ndagaano yaabwe kubanga ssemateeka ndagaano y'abannayuganda so si ndagaano y'abannabyabufuzi ekyokubiri ensonga nnyingi ezikwata ku byokulonda ekimu ku biri mu ssemateeka bye ndowooza nti birina okuteesebwa kasana genda ku kyakubiri ye parliament ebbanga lino parliament ekubiddwamu nnyo tooki emu mu butuufu ate endala mu butamanya ekyo kino kirekera bannayuganda babe nga babuuza ebibuuzo bafune answers kasaba bange kibabuuza kirina omusingi nga tekisibagiddwa mu bukyayi nange eryo ddembe tosobola dibajjako Parliament ya Uganda bagyemulugunyizaako ababaka bangi nnyo abagasa batono sera kituuse tuze ku mmeeza size ya parliament n'ennunda yaayo bawadde ekyokulabirako nti abavubuka mu kubala abantu okuwedde kizuuliddwa nti abavubuka myaka 17-25 basinga obungi naye mu parliament mulimu bameka mu constitution eriwo n'enkola eriwo abavubuka osobola bawa garanti ababaka 5 bana abava mu buli kitundu ate n'omuwala owa Uganda yonna kiba kitegeeza nti abantu abasinga obungi ate bakiikirwa kitono mu nkola ennungamu singa ababaka balondebwa okusinziira ku bungi etuyita proportional representation tusobola okukola etteeka eriwaliiza buli kibiina okuba ne percentage y'ababaka nga bavubuka mu nkola eri tosobola kiwako garanti n'abakyala bwe batyo so ndowooza okubaganya ebirowoozo debate ku nsonga ya parliament nga bwefaanana ne baani abagirimu yalwawo dda
ababaka b'amagye bakyakola ki mu parliament? Ezo ensonga zeetaaga zikubaganyizibweko. Kujje etugambibwa nti kali liri professional, abaka bakyakola muki. Lwaki b'amagye? Lwaki si ba prisoners? Lwaki si ba police? Lwaki si ba LDU? Bwe tuba bakunyweza demokrasiya agoberera amateeka ate nga tugamba nti tulina civilian government, eyo debate ereetaaga ekomewo. Parliament erimu ebintu bingi nnyo ebyetaaga okukyusa mu ngeri gyerondebwamu n'engeri ababaka gye bakiikirwamu. Waliwo n'abalina ebirowoozo nti parliament tutuuse tube ne parliament bbiri. Parliament eyawamu ey'abangi eyitibwa lower house, ate ne parliament enkulu eyitibwa upper house oba senate. Era bawa n'ebirowoozo nti parliament senate ebeeremu ababaka nga 39 bokka nga bakiikirira districts ze ziri original ezaaliwo wasuna bakola ssemateeka wa 95. Ensonga eyo eri mu ddiiro naye eyogerwako ku platform ki? Tujogerereko mu birabo bya Mwenge, tujogerereko mu tax park. Debate eno erina okujja kubanga tubeera wano mu parliament n'owulira ababaka ba parliament nga bali mu kkayanira ensonga z'ensalosalo z'ebyalo. Bwebeera ne upper house mu nsi ezimu esobola okukola ku nsonga za equalization, regional, sub-ethnic and group issues nga zeeriko. Eyo debate ejja ddi ne tugamba tusale parliament eya wansi tutekewo parliament entono eya waggulu. Abalala abaagala ebyobufuzi ebyobukiise bagende ku regional governments. Giyite nga bw'ogyagala. Osobola ziyita counties, osobola ziyita federal states. Debate erina okujja. Simanyi lwaki bannabyabufuzi bagyewala nga bagyogerako bwogezi mukama na kuyita buyisi mu lujja. Ekigendo ky'ebyobufuzi kukyusa nsi, kukola kituufu, kugolola bisobye. Nina okulowooza nti ebintu bingi bisobye emyaka egiyise egisukka mu 3. Omulembe guno gulina okufuna consensus empya. Ye Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Mathias Mpuuga yavuddeyo n'abanga bamubuuza ku kintu kya Honorable Anita Among ne corruption egenda mu maaso mu ggwanga n'ategeeza nti waliwo aboogera eby'ensimatu nti tebabagambako nti Honorable Anita Among bamuteekako sanctions lwa corruption, nti bamuteekako sanctions lwa bisiyaga lwakuba yayogera ku kigambo kya bisiyaga. Bibino nno sikimanyiiko nti speaker wa parliament bamusaako envumbo lwa buli bwanguzi. Nali ndaba ssaabawandiisi oba secretary of state owa USA nga ategeeza ensi nti sanctions za speaker zaava ku tteeka eya LGBT. Kakati ndowooza ekyobuli bw'enguzi kipya. Tugendera ku kiwandiiko ekyafuluma mu bumu ku buwaayiro bwe bateekako mwalimu n'ekyo saagadde ekyokusatu simanyi speaker wa parliament nti alina waavunaanibwa omusango gwonna ogw'ebulyake. Bw'obanga olina bw'ogumanyi tegeeza abatulaba ku NTV. Olina bw'omanyi omusango gwonna mu kooti yonna oba yetiddwako ku poliisi okubaako kyaddamu ku kyobulyake. Ndowooza ffe aboogera eri eggwanga tulina obuvunaanyizibwa. Ne bw'oba olina obutakkaanya n'omuntu, ne bw'oba olina byagala bikyuke, kiba kyabulabe nnyo okukola kibayita blanket accusation. Nze ndowooza nti ebitongole ebyavunaanya ababaka ba parliament birina obusobozi n'okuvunaana speaker wa parliament. Oyinza okuba nga tokkiririza mu busobozi bwabyo naye nga tubiwa amaanyi n'obusobozi bikola omulimu gwabyo. Ekyo ndowooza nti tukitwale nga kiba kikulu nnyo naddala nga twogera eri eggwanga. Speaker simanyi musango gwonna gumuvunaanibwa ku ssaawa eno mu kkooti za Uganda, ate abalala bonna abakyogerako bwogezi. Era ndowooza n'okugamba nti speaker ono mulyake. Naye bwanga omanyi omuntu yenna omulyake n'otafaayo kumuloopa n'omwogerako bwogezi obeera mu kkobaane. Oza omubulidde bulungi tetwagala saawulidde saategedde. Mwabagamba nti omwami yalya 5
temwogera bwogezi mugende mukole ki mulupe kubanga abagambye nti aboogerako bwogezi mbu speaker simanyi yakola kino bamanyi courts weziri mugende mulupe naye ye talina gyali awuliddeko nti honorable speaker wa parliament y'eggwanga Uganda waliwo bebakola ki nti waliwo beba oba sente zeyalya nti oba bingi nga wawulidde mu katambi kati nno munnange aho nno ndowooza abakulaga nti speaker talina kizibu kyonna mwe abasala omugambo naye nga ffe bwe tutyo tuba tulina okuba nga tugakutuusako gonna yetugakunganya ne tugakuleetera era nga temwerabira ng'omukulu bwe yagambye yamaze dde okuba nga alangirira ennaku ziizo mu butongole kutandika ennaku z'omwezi nga 23 okutuuka ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno mugende wali ku parliament mu demonstrating ejja kubeera peaceful demonstration oba peaceful march paka wa mu parliament mugende mulaga obutali bumativu mwenna muli bannayuganda jjukira mu bigambo byagambye bwati nti tebakola ti tebalwanisa in fact abadde asaba aba officers nti babeereko benkanya ku lunaku olwo kubanga bagambye nti ffe tetubalwanyisa naye tulwanirira mmwe kubanga bamanyi nti tiyaga sijja kuba bulindaala patrol kazija kuba wali bulindaala nga buli kimu kirinze naye agambye nti mutubeerekoko abakakamu mutukwate empola tetwerwanirira naye tulwanirira ffe tulwanirira munnayuganda yenna ebintu bikole ki bisobole okuba nga bitereera era nga tujjukire n'okujjukira nti balangiridde country wide tour okutandika ne Monday eno era bajja kubanga ate omukulu His Excellency Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kubanga ate atalaga ebitundu by'eyo Mbarara Rukunjiri twala tugende ajja kubanga ate agenda ekyo tusuubira nti baba oli ebyo byokwerinda this time around tebagenda kubanga batataganya era tulina essuubi nti buli kimu kijja kutambula mpola mpola kubanga bino byonna munnange tweteekateeka okubanga ate tugenda mu kalulu akaddako aka 2026 mukimanyi bulungi nti mission Entebbe mu Ntebe ate nga erina okuguka eyo mission erina okuguka this time around teri kigenda kugaana era bino byonna mwalaba gundi zayitamu registration membership registrations ebyo byonna byakolebwa tulabye bintu bingi nnyo akunga mobilization buli kimu kigenze mu maaso tusuubira nti by 2020 ekintu kijja kubanga kitambula bulungi era this time around tumanyi nti abantu tebalina gwe bakaka naye gwe weeyagalidde woba oli eno olaba nti ke kaseera munnange okubanga tufunako change nti munnange wetanire genda olunde tomanya ebintu biyinza okukyuka temugwamu maanyi atuwalabe nti wabaddewo ate abamu bagamba nti akalu tekalina mugaso ate tekalina ki baida we nalabyeko akagundi ako akakilipako nga wagamba nti tetudda mu kalulu naye nga mu butuufu bweba tetukazeemu ate kyekiddako nalabyewo ko kintu ekyabadde kiyagala okuleetawo ko kaawe ensasage era nga abamu bagamba nti ate eyo gye mulaga si byebyo bye tuli ku mulamwa gwa kubanga tujjako omukulu omu era omulabe waffe ali omu His Excellency tumuwa ekitiibwa kye munnange kubanga era ye His Excellency omukulu Museveni nti yekka ye mulabe w'eggwanga Uganda era nga bwe mulina okubanga ate emmundu mwolekeza ye ate muleme okubanga munenengana muleme okubanga ate mweyogerera ebisongovu saako n'okubanga ate oba oliyawo wazzeewo okwedividinga mu bintu ebitalina magezi ng'omukulu bulijjo bwabagamba nti ebitalina makulu temubiwa makulu so ekintu ekikulu kiri nti akutema mpenda engeri gye tukola ki gye bajjako onnakyemalira ekyo nno kyetaaga nga abantu bannayuganda bali kitole ate okwetanira okugenda tulonde babale akalulu bakubba omanyi oti kano banzibye naye akalulu kange nabadde nkoze nti okusinga okwogerera ng'eno nti abatubbye naye nga tewalinye nayo okugenda okukola ki so babazedde okuba nga babakowoola ennaku ziizo nabazedde okuba nga mbize bagamba ffenna ku parliament wali tukumbe tugende tubanje oba tugende tukole ki tubenga
tulwanirira eddembe lyaffe Abannayuganda. Oli ku NCK TV nkugamba kimu nti mukwano bwobanga tona subscribinga kikadde obeere ng'osubscribinga era womala okusubscribinga ng'onyiga kade womala okunyiga kade ako nabagamba nti katuyambako okumanya nti tutaddeyo amawulire era n'obanga ogefunira bunambiro oleme okubanga ofuna amawulire nga gayiseeko emunaffe kyekikulu naye nga mbebaza ne sikwebaza yenna okubanga mwekumidde wano naffe mbaagala nnyo mbaagalira ddala bagamba kimu nti temuvaawo tukomawo.